Bagara president yeka namudako haji kigongo banga be bagenda muki mu lutalo musiko n'abalala bakadde mu museke bavemu tabanje bakose kankubulire bago chengamba nze enkora mta tulele mu kamera energy wenyine kwetaaga new energy museke era abakadde bonna tetubagala n'akatono okujjako his excellence ayoroka mu 7 ne haji mure kigongo kubanga be bagenda mu nsiko abara twana kye batuyambye tubadde wano omuntu n'amala emyaka 5 ngali mu seke tatekaga ne meeting nemu nga mwagala mukomyawo mulete ba Nicholas enkora mpya batandike okulaba nti batambuza emirimo kuva mu seke nga bagitwara mu bantu abatufa babulijjo nga bateka ebirowoozo nga bateka ebiti nga Africa Kampala tunebizi mu bimanyi bakwata facilitation eyenkana mu mukyaro bali abantu 10 bokka ne bajiwa na kawa village erimu abantu bali munga abantu abasuka mu mitwalo ebi so no sanga tebikwatagana norweto twagala enkole amta enamo ogwenkanya era ngesobora kubanga bulijjo batuza ne batuja kwe birowoozo sibino ja kutule nti babayise ne bagenda allowance ne bakomone bagana zo bako nedda tuteka ko offices eza region zi omanya nti region eno ya Kampala eya Eastern eya Western office ziri wali abantu banga babatukirira nebe jo kubera eri emyaka 5 emyaka emeka wali abagara emyaka 15 kati abatetu bagara tuleka yo mu 7 yeka nekigonga bagenda muki musiko abara batuvire era tujabaraga enkola amta enjo jegenda kutambula chairman waliwo abantu abanga oli minister oli mubaka wa parliament chireso ekizibu kye tulina abantu batukira mu seki nosanga ye minister ye MP ye chairman wa village ye chairman wa district waliwo yagenda nokuyagombora atabana ne business endara tubanonja tosobola kubafuna kwagara omuntu abere n'ekifo kimu ye meya ye no we can't enkora amta twagala abantu bapya atabagaliza Uganda erimu abantu bangi enali mutula abantu bangi ate mirimo mingi naye omuntu n'agenda mu mirimo nga 9 10 ate n'omunonya amasimu tebagakwata alina office nga 9 babone n'esimu zaabwe naye okuddamu okumukuba ng'amaze wano kwa nominated oba ng'ayisemu toddamu omufuna ekyo kye nze Nicholas n'agidde ku kifo ekyo kimu kyokka mbere nga nsino kufuna time eyokuwa abantu era mbadde chairman kumala myaka 15 nga mpangula mu nakawa wano paka gwe nagambye nti nange kangende wagulu nyamba abantu kwanga baddeyo badde tubatuyamba nomala myaka 5 ngo tosinkana kwa abantu bo unogamba le sex namwe mugende mu byo ndabona